Okay, breaking news. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine asimattuse obutego obubadde bumutegeddwa okumala ebbanga. Sitera nnyo kwagala kwegayirira bantu ku sharinga video, naye ngenda kusaba gwe alaba video eno onyambe ogivuge. Bampita Kalirugambo Promax Simple MC. Wobanga ebyaddala oyagala Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nga okkiriza nti ye mukulembeze eyawangula akalulu, ng'oli munnankyukakyuka, nyamba onteekere share kweno video, givuge, gitambuze, gisharinge, buli omu agifune. Now, nyongedde okukkiriza nti obukulembeze bwa Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine oba buli kintu Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine kyakola kirimu omukono gwa Mukama Katonda. Olw'ebintu ebizibu ebisirikko byazzenga amuyisaamu, omusajja ono n'asigala ng'akyali mulamu. Bassebo ne bannyabo, Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine okuva mu music n'akuba U-turn n'ajoininga politics, I strongly believe tezaali ntegeka ze. Kirabika waliwo calling eyamuyita okujoininga ebintu bino. Lwaki njogedde bwento? Njagala owuliriza video eno era nja kusaba onnyambe ogitambuze. Eyinza okubuzaabuzaamu abamu, naye w'ogiwa obudde ojja kumaliriza ng'otegedde lwaki nkoze video eno. Ennaku z'omwezi nga 3, omwezi gwali gwa September, omwaka gwa 2020, towards nga tugenda mu kalulu, Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine Mitembo yavaayo n'akola post ku mukutu ogwa X n'agamba nti God, Mukama Katonda, save me from my friends, I can handle my enemies. Abasinga amazima ga Katonda mu ggulu tetwategeera post eno kye yali ategeeza. Ebintu bya Kyagulanyi azzenga abikola, naye nga oyina kuba mwegendereza nnyo na mwekaanya nnyo okutegeera lwaki aba akoze ekintu. Ennaku z'omwezi nga 3, omwezi gwali gwa September, omwaka gwa 2020, nga towards the election of 2021 mu September, nga tugenda mu kalulu, yavaayo n'akola positiyo n'agamba nti God, save me from my friends, I can handle my enemies. Mukama Katonda, Kitaffe, Lugaba, Guluddene, ntaasa mikwano gyange, balabe bange mbasobola. Kati ati video evudde ku nnyanjula, puzzle tutandise ogipangapanga. Bampita Kalirugambo Promax Simple MC. Tokola nsobi kulaba video gituusa wano nga tonnagisharinga. Egenda kuba greatest mistake of your lifetime. Lwaki njogedde bwentyo? Bassebo ne bannyabo abatulaba, yene ensonga lwaki Bobi Wine yavaayo n'akola statement eyo. Era sikyayinamu kubuusabuusa whatsoever nti Bobi Wine byakola tebiri mu mukono gwa Katonda. Now, ekifaananyi ekyo kyafulumye wiiki eno ku mikutu gye mugatta abantu. Omwami gw'olengera mu kifaananyi awo bamuyita Francis Katabaazi. Francis Katabaazi, bassebo ne bannyabo, y'abadde omubaka akiikirira abantu b'e Kalungu East ku kkaadi ya National Unity Platform. Ekibiina kya National Unity Platform tekyamuwa kkaadi kuddamu kikiikirira. Kkaadi eyo baagiwa Musaayi Muto Nkerettanyi Kiruluta Junior. Kati eno video etandise okunyuma. National Unity Platform teyawa musajja oyo kkaadi. Era abamu ku ffe era bane tugenda lwawo nnyo tegeera Bobi Wine.
tugenda lwawo nnyo tutegeera NUP amazima ga Katonda mu ggulu. Nze NUP oyamma omusajja ono kali nagamba ano NUP ekozeemu bulanda. Wallahi nakyogera nga nange simanyi. That gentleman came out this week na joininga Patriotic League PLU eya Muhoozi Kainerugaba. Omusajja gwabadde avumirira okumala ebbanga. Kati wano otegeera nti Bobi Wine is another thing. Bobi Wine alabika si muntu. Zemba bulidde Kyagulanyi alabika si muntu. Twandibanga tulaba omusajja awo naye nga muntu mulala obanga yava ku planet ndala nga alien. Kyagulanyi si muntu. Kyekikuzaayo kweri post gye yakola nti Mukama Katonda ntaasa mikwano gyange balabe bange mbasobola. Because yakimanya nti abeeyita abakwano be ate babi nnyo n'osinga abalabe be. Kyovola wali olugero olugamba nti keep your enemies closer. Kyagulanyi bano abasajja bonna kati nzikiriza bonna akubila yali abamanyi. Because na buli kati mbadde nkyebuuza lwaki NUP yamma omusajja ono kaadi neegiwa junior Kirulutta Nkerettanyi eyali yakajja mu byobufuzi nemuwa kaadi omuvubuka omuto eyali asobola n'okulindako ekisaanyi ekirala. NUP nemubuusa amaaso neegiwa Nkerettanyi. Ono omusajja kituufu yamanya nti musota. Finally avuddeyo eddiba n'alyeyambulako. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine, you a man and a half. Kudos. Salutation, Mr. President. Tewali agenda kunzijjako. You've kept challenging me mu buli kintu kye mba nkuwakanyizza. Finally, mmaliriza nga nzikiriza. Nze omu ku bantu abaali bawakanira Mpuuga. Era nga ninda President aveeyo. N'avaayo. N'atugamba Mpuuga yabbye. Nesigala nga nimu akawakana. Finally nemmala nenzikiriza. Ono Kyagulanyi atusobola. Bassebo ne bannyabo. Enkwezenge zitandise okwesengejja. Residues zitandise ozisengejja. Batandise okwejjayo omu ku omu. Oyo one down Katabaazi alaze ensi. Oluvannyuma lw'omumma kaadi yasalawo okujja independent nga ze n'akabonero ka Bowahoolo. Katabaazi koma nnyoko. Katabaazi yegwe Katongole obeera kojja wange naye Katabaazi koma nnyoko. Oswazizza nnyo ab'ente Kasajja ggwe. Oswazizza nnyo ab'eddira ente Kasajja ggwe. Akasajja kano okumanya nga kankwe we baali banoonya kaadi nga batutteyo okusaba kwabwe buli omu atutteyo. Akasajja kano baakabuza ku kitebe singa tebakuwa kaadi onaasobola oyimirira emabega w'oyo gwe bawadde kaadi. Akasajja kano mwe kakolera obubaababa kagamba yes bwe batampa kaadi sisobola kulwanisa kibiina. I'm not bigger than my party. Ngenda kubanga nyimirira emabega w'oyo gwe bawadde kaadi. NUP ng'emupima. Ane NUP epima. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine opima. Yapima obusajja buno. Nebidda nga akasajja tebakawadde kaadi. Akasajja ne kalyoka katimba mbo kazze ku bbowa. Ne twaseka. Yabakuba hands down e Kalungu Nkerettanyi bonna ng'ogatiddemu ne bamulanga Kisempijja. Abazeeyi yabakuba hands down. NUP knew this man was a snake within. Teyamuwa kaadi. Wabanga akoze kino, this is not something kyaguddeko obugwi. Kino ekintu kyali kiteeketeeke. You cannot come out and tell us nti osobola okuva eyo n'ojja n'otandika toyingira ekibiina ky'omusajja gwe mbadde nga mukuba Muhoozi Kainerugaba. Ekitegeeza nti bangi abakyali mu ffe enkwezenge. Lwaki njogedde bwe ntyo? Vuga video bampita simple. Genfuna agava emukono eyo bassebo ne bannyabo. Kigambibwa mbu
Mukono district bali mu kulonda oba is it speaker naye bagenze olonda nga Mukono district eyo gyolaba eyina bakansala ba National Unity Platform 16 nga kuliko aba NRM 6 naye bagenze olonda ballot secret ballot owa NRM nasinga. Kitegeeza ki ensoli maziki atulimu nnyingi Mukono. Agamu ku mawulire genfuna bassebo ne bannyabo ekifo mwenzaalwa mwennondera omusangibwa MP asinga okuba w'amaanyi leader of opposition the right honorable Joel Ssenyonyi ekyennakawa kirimu emivuyo ate ng'emivuyo egikirimu gireetebwa bannakibiina kya National Unity Platform abaagala okutandika okusemba n'okulonda owa independent ate ng'owa independent ali NRM leaning. Bassebo ne bannyabo njagala mukuuma amaaso gammwe ku Nakawa lwe bagenda okulonda speaker wa division ye Nakawa. Don't be surprised. Don't be surprised. Waliwo nfunye amawulire n'otutegeezebwa waliwo omukulu omusigenda kwogera mannya leero naye nkukakasa ngenda kujja nkyakompayiringa waliwo omukulu omu mu National Unity Platform nga we Nakawa akoze emivuyo okuva we twatandika onnoonya akalulu Nakawa ngenda kujja n'obukakafu ngenda buleeta ate wallahi bileeta lahi nkulayirira ngenda kukukuba left right center ngenda kujja ne ku gate yo okiba kyetaagisa ngenda pamako tukoye jogo. God save me from my friends. I can handle my enemies. Bobi Wine yakimanya nti mikwano gye mingi nnyo jijja ne gisesa naye kumbe misota. Akategedde vuga video bampita simple.